Okay, nyongera okubeera nga tembabuuzako buli omu gyesinzira okubeera nga teogobedde Fahad Pro UG mbanyigiddewo ne update ku biki bitambula mu ggwanga lyattu Uganda n'ebweru w'eggwanga enkula yaffe bw'ebeera mugimanyi bulungi nnyo terako ekigalo ekyo alikinga sharingirako abala tegeeza bana tukakati waliwo ekipya ekiri mu kubeera nga tekitambula sayidi wano era nga njivuze njituute mu ggwanga ly'e Netherlands era ng'eyo waliwo omusajja aliyo omusajja mukulukulu era nga ndowooza bwe mba mwetegereza bwe nti alinga myaka ndowooza 5 myaka 6 we batyawo mutuuze w'eggwanga erya Netherland nga bwe kutegeezeza munage omusajja oyo awagira nnyo enteekateeka z'ekibiina kya NUP era ng'omusajja oyo muwagizi nnyo ow'ekibiina kya National Unity Platform. Omusajja oyo alabwako mu nsi ez'enjawulo ng'akutte ebipande ali mu kubeera nga teyeekalakaasa ku mbeera of course eri mu kubeera nga tetambula mu ggwanga lyattu Uganda era nga ye agamba nti si musanyufu ku biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda era nga ye ayongera okubeera nga akikkaatiriza nti awagira ekibiina ekya NUP. Omusajja oyo amannya ge yeeyita Dr. Nico era nga newe bookebedde ku social media handles ze zonna amanya gakozesa geego Dr. Nico omusajja muwagizi nnyo wa kibiina kya NUP. Munage nga bakutegeezeza omusajja oyo emirimu gye gyasinga okubeera nga akwasaganya mu ggwanga ly'e Netherlands yabadde ali ku ofiisi za ICC oba IC oba ICC munatereeza mukaawo sibitegeera bulungi I think ICC yabadde ali mu kubeera nga temunange yeekalakaasa ku biki ebiri mu kubeera nga tebitambula mu ggwanga lyattu Uganda era yabadde akutte ebipande ng'agamba nti Free Eddie Mutwe n'abantu abalala bangi nnyo abazze nga bakwatibwa abawagizi b'ekibiina kya NUP. Munage poliisi gye yavudde ku kubeera nga temuna emusalako era n'emukwata kinya kubeera nga takitegereka lwaki poliisi yavuddeyo this time around n'ebeera nga ate emukwata kubanga emirundi gyonna gy'abadde nga akola ensonga eyo y'okubeera nga teyeekalakaasa abadde nga n'obukuumi bwa poliisi era nga bw'aba akwata vidiyo ze atera okubeera nga atulagako eno emabega nga obugombe bwa poliisi we buli okugamba nga abakulu we bali awo nga mukimanyi bulungi nnyo ensi ezo ez'abazungu zikkiriza ekintu kino ky'okubeera nga teweekalakaasa era nga oba oyise mu process entuufu ogenda n'obeera nga temunaye osaba olukisa basobola okubeera nga tebakukkiriza n'ogenda nga weekalakaasa kyonna kyonna kyewandagadde okubeera nga teweekalakaasaako era poliisi yeebeerawo okubeera nga ate ekuwa obukuumi mpaka akadde ke mubeera mulaganyeeko so tekirina kubeera nga tekitegeeka lwaki omukulu yakwatiddwa bw'ati nabeera nga ateekebwako empingu era n'atwalibwa mu kkomera gy'ali sayidi zeno era nga ndowooza we naba nnyongedde okubeera nga nfuna updates ku biki ebitambula sayidi zeno nja kubeera nga of course mbibaleetera wano naye nga ffonnaawo kamere nga tembaterawo akatambi kano mulabe embeera nga bwe yabadde Dr. Nico ng'ali mu kubeera nga akwatibwa poliisi y'e Netherlands ku nsonga z'okubeera nga temunaye yeekalakaasa ku biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Agenda wasaawa mu comment section teekawo endowoozayo gulowooza omukulu ono lwaki yakwatiddwa tabanga mwami tibuhabulwa muzeeyi Museveni nga ne Netherland eyo yafugayo munaye toyinza kumanya kubanga anyway ngenda kubeera nga tembibaterawo awo genda wasaawa mu comment section ateekawo endowoozayo gulowooza kilikinga sharingirako abala bonna bambagyeyo ngenda kubeera nga tembaterawo n'obutambi obulala bungi nnyo mu maaso awo tuula kali atugateko mu butongole subscribing oleme kubeera nga tosubwa mawulire ekikabo ekitinga omoto mubaawo. This video will go viral. Free Eddie Mutwe. Guys, to get the attention, this is the kind of things they have to do. I'm not going to be beaten. Maybe they move me some other place. It just makes the burgemeester, the mayor of The Hague, look a little bit stupid. And the effect is that I get what I want, the attention. You could just leave me here. I would be gone in 10 minutes. Right? Now everybody can see that I'm pretty quiet. Yes? So hey, how are you doing? These guys are making themselves look like fools. Dennis, you please report, okay? Yes. So now you want to stand up. That is good, sir. Yeah? So look, what am I charged with? I want to know what I'm charged with. Niet aan mijn collega's die een opdracht het even tot verwijdering naar de demonstratie. What order is being there? So this is public order. I'm not disturbing the public. So I'm standing now. So now it's okay. U zit gewoon op de verkeerde plek. Daar mag het hier niet. Begrijpt u dat? Ja, kom maar. I can walk the stairs. Hey, please keep live. Yeah.
Naye musharinge live. Musharinge live bamutwala. Yeah. No, but can you give me that other phone? Put it in my pocket. That other phone. Yeah, put it in my pocket. And to show that I am not a disturbance of the public order, I'm even sitting down. I am sitting down because I'm not dangerous. The people of the ICC, they can walk in and walk out without any problems. And I want to tell the people here about the tortured people. Let's start with Eddie Boutway. He was abducted 2 weeks ago, and he has been severely tortured. And this would not have happened if you did your job. You hear me? He is being tortured with wires. They are touching his private parts. They're beating him day and night. They are waterboarding him. You need to act. So I'm going to mention the names of the victims, okay? And there we go. They're found in my book. They're found in my book. They are the most well-known victims because there are in total 3,000 of victims that I have personally documented. Okay? So I'm starting here Do you have ID? with Kisembo Godfrey. ID? Kijambo Fred. No the ID. 11. Kasumba George. Number 20. Sempija Julia. Hello. I'm going to give you my ID because I think that is what you want. Yes. So the police here has the right to ask for your ID, and that is what I'm going to give you, but I'm not going to interrupt my demonstration. You know, these security guards of the ICC, they're so bloody irritant. My demonstration was reported with you, you know that. And the burgemeester, Jan van Zanen, did not forbid my demonstration. No, I'm not going to stop because I'm annoyed by the security guards. You have the right to take my ID, you have it, and I'm going to continue with my megaphone. Okay? This demonstration was reported. Your colleagues know about it. Bulunoke wapama mumpale atera noddukana ne ku dayiningi wafumba emmere yo n'oyita ba customers okujja okulya emmere yo era ba customer ne bakwettanira olwaba okutuula ku dayiningi obagabula emmere gy'ofumbye ewuuma ennyo ate n'oggyamu empale n'oddukana ku dayiningi ogoba ba customers bo. Bulunoke okusisinkana Bobi Wine si kibi era si musango kubanga Bobi Wine mukwano gwo muvudde wala nga mukwano gwo naye ate akaseera seke katuufu nga ggwe omufumbi w'emmere kyentegeeza omuyimbi ayise bakasitoma bonna aba sides zombi obagabule ebyo by'otufumbidde z'ennyimba zo era ye message gy'owa abantu bo ku social media ekiboozi. Kaakati ate owanise ekivvulu ku Freedom City ate n'oggyamu empale n'otandika okkipamamu nga weerabidde nti Kyagulanyi ye musajja atadde gavumenti ya kuno oba yaffe eya Uganda ku nninga ate nga gavumenti ya kuno oba eya Uganda ye nannyini authority yekuwa olukusa okukola ekivvulu ku Freedom City. Kitegeeza ku kaseera kano bw'olaga oba mu kaseera kano bw'olaga nti ate oli kyali nnyo owa Bobi Wine ate avuganya gavumenti ya kuno kiba kitegeeza nti nno abantu b'oyita ku Freedom City
oba audience gy'olina ku social media oyiggira Kyagulanyi. Politically kitegeeza authority eba efunye omusingi kwegenda okuyimirira okukulwanyisa. Naye ng'ate walibadde Newton ekyo kyempise okupama mu mpale n'okutemaatema mu bawagizi bo. Wandibadde tolaze nti oli wa NUP, oli wa NRM, oli wa FDC oba DP, oba owagira Kyagulanyi, oba owagira Museveni, oba owagira ani Besigye, obadde olina kubeera mu Newton nga toyina bantu gye bakumanyidde. Olwo nno abawagizi oba abantu abaagala Bobi Wine ne bakwettanira, abaagala NRM ne bakwettanira, abaagala DP ne bakwettanira, kubanga gw'oli mufumbi wa mmere. Emmere ogifumbira ba customers bo bonna, be ba listeners, be ba fans. Inze nali mmanyi nti Bruno K ojja kukoppa omusajja gwe bayita Alien Skin. Nti Alien Skin bwe yakubwa oluyi Palaso n'amanya nti nno nina kuzannya kye bayita sympathy card, era n'agizannya n'emukolera. Nga mmanyi nti nawe ogenda kuzannya sympathy card, kubanga sympathy card era gye wazannya ku social media okufuna abantu. Nti Crystal Panda yajja n'agamba nti abantu baŋŋamba nti oyo alina empisa embi avuluga abakyala biki. Kati bannayuganda ne bakutwalanga vulnerable nga tozze kwewozaako akuwakazannya bulungi, era gwe n'olaga nti nawe ogenda kuggulawo ebibyo. Abantu ne bajja ne bakwettanira ku social media olwa sympathy card eyava ku Crystal Panda. Abantu abajja tebajja nti Bruno K nti oli w'amaanyi, nedda, bajja olwa Crystal Panda okuvuluga, olwa Palaso okukuba Alien Skin. Abantu bafiiringa sympathetical. Kaakati ate Alien Skin ye n'akizannya bulungi nti takkiriza Palaso kumwetondera, kubanga ati at least one day be balaba Palaso ng'ali ne Alien Skin, akazanyo ka Alien Skin kaba kaweddemu. Ye Bebe Cool ne Bobi Wine nti ne bumala bucha ne balaba nga Bebe Cool akukuta ne Bobi Wine, Bobi Wine akukuta ne Bebe Cool, kirizo bagaana akatale ka Bebe Cool kagenda kugwa, akatale ka Bobi Wine kagenda kugwa. Musically kiri ku politics, kubanga enkambi zino zombi zeeyagalira nga ziri mu ntalo, era mu ekyo okyakizannye bulungi ku Crystal Panda, kubanga odiyo yonna neemala efuluma, oba nga muli ne Crystal Panda ekifaananyi kyonna, kiriza obagaana bw'ogenda okuggwako abantu bagenda kulowooza nti mwali mubazannyira ku bwongo. Ababadde balina sympathy gy'olina ssente z'ofunye oba z'ofuna beggwewo. Ekyo kyo kyakizannye bulungi, okyalemeddwa okubeera nti okkiriziganya ne Crystal Panda. Era Bruno K Crystal Panda ne wanakubira essimu emirundi mutwalo togikwata. Ne kweyo show gy'owanise oba gy'owanika ku Freedom City, Crystal Panda n'amala alabibwa ku gate, audience yo egenda okuggwawo. Nawe olina okuzannya ekya Alien kye bayita sink, bakitaani hide and sink, nti kweka okukwekule, tokkiriza kukwekula. Naye kino eky'ebyobufuzi nti bannabyabufuzi tolina kubeera ku sayidi yonna. Nze nkubuulira, kubanga authority eyagala kujja ku Bobi Wine masannyalaze, nti Bobi Wine alina amasannyalaze mu politics. Abantu abawagira Bobi Wine beebo abalina intention okwesimbawo, be bamunoonya, beekubye naye ebifaananyi, bekwate mu vidiyo, basobole okufuna ku masannyalaze agabatwala mu ofiisi ze baagala. Naye gwe toli politician, teweetaaga kifaananyi kya President Museveni ng'oli naye, teweetaaga kifaananyi kya Bobi Wine ng'oli naye. Gwe weetaaga kubeera Newton, okuddako ng'osazewo n'ogamba nina okulaga ensi nti ndi muwagizi wa Kyagulanyi nga kye wakoze. Naye NRM wabataddewa,
era kkiriza obagaana kati abantu bagenda tandika okuvuma ababadde sympathetico naawe nga bakuvuma abo abatawagira Kyagulanyi. Kiba kitegeeza omaze okutema mu bantu ate luli obadde tolina muntu yenna ali negative naawe nga abantu bali mu kulwanagana fans ba Crystal Panda n'ababo kati ogenda kugattako okwawulamu okutemaatemamu. Kyagulanyi wadde mukwano gwo essaawa zino obadde omwewala kuba tewali nsonga ebadde kukukusa kunoonya Kyagulanyi ofune ekifaananyi kubanga abantu abakuwagidde mulimu ab'emyaleemu stonchi abayinza okutya okuddamu okukuwagira kubanga gavumenti babeera bagitya nti gavumenti ejja kulowooza nti ndi muwagizi wa Kyagulanyi ekitegeeza kati ne Bruno gwe mbadde mpagira kammute bangi abakuwa ssente abakuwagira nga batya okulaga ekifaananyi kyabwe eri gavumenti nga gavumenti ejja kulinnya mu bizinensi ezo zaabwe olw'okubeera nga erina okugjaku Bobi Wine amasannyalaze gagabira abantu. Eyo competition oba strategy eri nakyo nti buli muntu yenna nga muli mu kapiira oba tokkiriza opponent wo okufuna mupiira aba agenda basala abakube goola abalabise. Kati gavumenti erina okufuba okulaba ng'eprotectinga eteekawo ekijingi gye bayita baakalayini mu music oba gye tuyita defense mu mupiira nti Bobi Wine aleme kuyitawo. Kyokka ate kaakati gozze olaga nti okiyalinga Bobi Wine asale akube endobo gavumenti bagende bagikuba eggoolo. Kitegeeza gavumenti naawe egenda kukulabanga omulabe. Sometimes Bruno ebintu bino bibeera byakubala. Abantu abo bolaba abakoze business abali successful mu Kampala tebalaga sayidi nti ndi ku kino era bw'omutunuza maagamba nze ndi Newton nsavinga abantu bonna. Media houses bozibuuza bagamba ffe tuli Newton naye nga media houses mu Uganda ziri Newton. Buli muntu gwe esyamenyani Bruno olina eddembe lyo okuwagira Bobi Wine kubanga democracy naye nkubuulira nga gwe omuntu agatta abantu bonna tolina kulaga sayidi panaawo. Kitegeeza kati oyagala abawagizi ba Bobi Wine bye baba bakuwagira ab'enyale mbakukyawe ate nga si bwe kiri ng'ate abantu bonna obeetaaga. Simanyi oba kyenjogera kikola sense era simanyi oba ononfuna era nsaba mwoyo w'amagezi akukkeko onfune otunuulire mu audience abantu abakuwa ssente baazikuwa lwaki. Bonna baali ba Bobi Wine bwe muba nga mulimu ab'enyaleemu kati lwaki obamenya emitima ko oliwo abakuwa ssente nga tebaagalira ddala Bobi Wine politically kyokka ate nga gwe bakwagala. Era waliwo abakuwa ssente nga bawagizi ba Bobi Wine nga tebaagalira ddala kukulaba nti owagira emyaleemu. Kitegeeza abawagizi b'emyaleemu nabo bagenda tutandika okukuweereza ebisongovu. Ate n'ekirala weebaze nnyo Crystal Panda is your breakthrough. Konookeera ku makya abantu ne bawulira ka audio ng'oyogera ne Crystal Panda bagenda giyita stanti gye mwazannya abantu bakudduke. Olina okuzannya hide and seek ne bwe muba mwogera ne Crystal Panda oba kitegeera mwogere nga mwesisinkanye nga tewali alikodinga munne era nga tewali akubira munne kifaananyi. Naye ng'ate jjukira ne Crystal Panda kati akunoonya waakiri afuneko audio oba kufuneko ekifaananyi akuyiwe vivi. Ekyo nkikubuulira ate nga jjukira nti Crystal Panda musajja naye si mwangu wankwe. Enkwe ziruwa nti Crystal Panda amaziga essaawa zino palaso gaakaaba kampani ennene nga ZMTN okumumma sponsorship ku kivulu kye amaziga gonna gaava ku Crystal Panda. Nti Crystal Panda
yajja n'asaba Alien Skin show era n'asaba ne Palazzo show ng'amanyi tebakwatagana ye nga ayagala kukola sitanti ye era n'abategeka n'abawa essaawa y'emu Buloba Forest simanyi biki ne bajjira ku ssaawa y'emu ate ng'amanyi talina security kyokka ate bwe baamala okubeerawo Kayosa abaddewo Palazzo alumbya Alien Skin enkeera bwe yajja microphone n'ayogera bye yayogera ku ggwe stupidire nyalinga takola nakuledi aligayo ono talina sense amala gaasama kubanga ebintu bye yayogera ku Bruno K mu kamera yali tabyogera ebintu bye yayogera ku Alien Skin nga bamuteeshe mu kamera balwanaganye ne Palazzo agenze maka ga Alien Skin yali tabyogera yali akipinga selo kuba bonna mikwano gye naye yajja ng'alinga awolereza Palazzo kozi companies zimuteresi Palazzo agenze wazeetaagira alanga ekivulu kye omuyimbi bw'alanga ekivulu ne bw'atafuna ssente ku kivulu wabula afuna ssente mu matu g'abantu nti abantu babeera bamuwulidde babeera bagenda muwa shows gwe mugaso gwa longi aba yeetaaga nnyo obulangu ye bw'atasobola kwesasulira ensobola kimuwulira show ya Palazzo terangibwa kuba terina sponsor era musajja wattu ali maziga naye ng'amaziga gonna gava ku ki Rutukoza yani si Alien Skin wabula Rutukoza ye panda eyaleeta Palazzo ku Alien Skin mu ssaawa y'emu ku show kyokka ng'ate akimanyi tebakwatagana era ng'akimanyi nti Palazzo alina obusungu ku Alien Skin era byonna Palazzo bye yakola ebyokugenda okulumba amaka ga Alien Skin yabikola nga Rutukoza ye panda senga panda teyamutwala ku show oba senga panda yategeka n'agamba Palazzo jangu ku ssaawa 4 Alien Skin jangu ku ssaawa 2 n'amala nti ono ajja kuba amaze okuyimba nga asange ng'agenze tewali baddewo Kayosa era essaawa zino show ya Palazzo yali badde erangibwa oba kitegeera n'ebizibu byonna byonna Palazzo byalina byava ku Crystal Panda si ku Alien Skin byava ku Crystal Panda yateekawo embeera eyaleetera Palazzo obusungu kyokka ekyewuunyisa ng'ate Palazzo show ya Crystal Panda yali amuwadde ya bwereere teyamuwa wadde 10 kyova owulira ng'abantu Abaganda naddala bo bagereesa era bagamba nti ebintu eby'obwereere biri expensive in the long run nti omusajja yakwata show n'agiwa Crystal Panda nga yabwereere teyamuwa ssente yamugamba ngenda kujja nkuyimbireko nga kyali wange musajja we tunaanywa amafuta ge n'agenda n'amuyimbirako daba show ey'obwereere bwe mukositinze abayimbi muyige nammwe abaagala abantu muyige Bunoke koppa Alien Skin ekyo nkikubuulira amazima era koppa Palazzo embeera gy'aliko amaziga gaakaaba gonna kuba kampuni bwe zikwonoonekera ne zikunaabira mu maaso ezo ennene kuba bapromoters bano abategeka ebivulu sponsorship bagijja mu kampani ennene nti generational promoter bwana agenda mu kampuni n'agamba ngenda kukola show kuleka abayimbi bano banalabako Palazzo nga bagamba yo tetumuwa ssente talina kwetereeza tetuteekamu ssente kitegeeza amaziga gonna Palazzo essaaso gagenda okukaba oba gaakaaba gava ku Crystal Panda kitegeeza Crystal Panda alimu embeera ey'ekibi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
nze enamba yange yeeno eri 0701363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.